بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ونشكره ونحمده عز وجل على جميع النعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد atuba Allah tabaraka wa ta'ala tumusaballa ayongera okussa ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Atweyongerayo mu kitabo kyaffe ekya tafsiri, omudhakira ogwa tafsiri ogwa thalithatu al-idadiya ogwa siniya 3 oluwarabu gye tuyita siniya 4 sana shahada. Atweyongerayo twalaba ku paati esooka, ayati ezisookera ddala mu surati ezaali mu surati Furqani, okuva ku aya egamba nti waqala alladhina la yarjuna liqa'ana, tuka ku aya ya 24 eyali egamba nti ashabu ljannati yawmaidhin khairu mustaqarra wa ahsanu maqila. Katuli ku aya eddako okuva ku aya 25 paati eyokubiri mu kitabo kino eno tuka ku aya ya 29. Allah yagamba mu aya ezo gamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ezo aya Allah yabeera nga atutegeeza mu ayati ezo ng'ayongera otutegeeza ku bimu ebijja okubeerawo ku lunaku olw'ekiyama, abantu nga bali mu kwejjusa, buli omu ali mu niddaama, olunaku olugenda okubeera olukaawu eri abantu abaali abajeemu batuyita abakafiiri. Maani alkalimaati obutatwala budde bungi, ebigambo ebyo babitematema kimu ku kimu wano wansi. Kati amakulu g'ebigambo ebyo Allah agamba mu aya esooka nti wa yawma tashaqqaqu ssama, ti olunaku eggulu ligenda okubeera nga lyeyasaamu balyeyasaayasaamu. Kati agamba nti wa yawma, kyebagamba nti wa yawma wadhkuru ayyuha rasul likawmika ahwali yawma alqiyama. Nabbi yali ategeeza, Allah yali agamba nabbi waffe Muhammadi nti wadhkuru, abantu abo bajjukize, abantu bo wange gwe omubaka, ayyuha rasul, beera nga ojjukiza abantu abo likawmika, abantu ab'ekibiina kyo, beera nga obajjukiza ahwali yawma alqiyama, ebimu ku bitiiso ebigenda okubeerawo ku lunaku olwaki olw'ekiyama. N'agamba nti tashaqqaqu ssamaa bilghamami, Allah yagamba mu aya eyo nti tashaqqaqu ssamaa bilghamami, tatafattahu samawati limaji Allah, nti tugenda kubeera nga lyeyasaayasaamu olw'okujja kwa Allah lilqadaa'i baina nansi, okubeera nga Allah ajja abeere nga alamula wakati w'abantu. Kati olw'okuba nti Allah ajja kubeera nga alina okujja olunaku olwo, eggulu lijja kubeera nga lyeyasaayasaamu so tijja lyakugibwawo. Yagamba nti bilghamami, ekigambo ghamami tegeezaamu ebire oba sahabu. Agamba nti الغمام عن الغمام وهو السحاب أبيض الرقيق, nti yebire ebyaki ebyeru, ebire nga byeru ate nga biri rakiiku. So ekintu ekiri rakiiku, tulina abaasomako mu tajwidi, ekintu ekiri rakiiku kiwewere bajja kuleeta ebire nga byeru naye nga bisobola okukola ki, nga si bikwafu nnyo. So nga olaba embeera weebeera ebiseera ebisinga obungi eggulu
ensi eteredde bulungi nnyo, olaba nga waggulu wonna nga weeru, ababeerako ku nnyanja olengera nga ebire n'enkuba n'amazzi nga bikwatagana mu mbeera bwetyo. Kati Allah ajja kubeera nga ebire ebyo nga bikola ki, nga byeyasayasa. Nagamba nti olunaku olwo ebibeera nga bimaze okweyasayasaamu, ebire nga bifuuse eggulu nga lyeru nga litukula bulungi nnyo. Nagamba nti wanuzila almalaikatu tanzila, wanuzila almalaikatu tanzila, nuzila almalaikatu tanzila. Agamba nti nuzilati almalaika, zijja kusibwa zi malaika nuzulan bisahaifa, olukka zijja kubeera nga zisibwa olukka, oba zijja kubeera nga ziyika zi malaika olukka bisahaifi, nga zikutte ebitabo oba empapula, ebitabo ebijjuddemu amalu ibadi lilhisaabi, nga zijjuddemu emirimu egy'abaddu ba Allah oba egyaffe abantu lilhisaabi, gye bagenda okubeera nga babala. Ajja kuleeta ebitabo ebyo bijjuddemu emirimu gye bagenda okubeera nga babala. Watakuuna shahidatun alaihim, era malaika zijja kubeera nga be bajulizi ku mirimu egyo, era abajulizi ku bantu, ku ffe bye twakolanga. N'agamba nti watuhitu bilkhalaiki fi maqami alhashiri, zibeere nga zibuna, nga zitubuna ffenna ffenna, nga zibanga zitusazeeko ffenna ffenna, nga zitutadde mu kifo kye bayita almahshar, bagenda ekungaaniro, bagenda bakungaanizibwa, babeere nga babala ku lunaku olwo bayita yawm almahshar, olunaku olwo bagenda kubeera nga bakungaanya abantu. Kati malaika zitwetooloola ffenna ffenna, nga ziringa tusazeeko saako, nga tulimu wakati awo, kati nga ffe nga zitubunye ffenna ffenna mu baliro oba mu kkungaaniro we tugenda okubeera nga Allah atukungaaniza, abeere nga atubala. N'agamba wano eno kanyanguweko olw'obudde ne odiyo obutawanvu nnyo. Agamba nti almuluku yauma idhin alhaqu lirahmani, ayeddako nti almuluku yauma idhin alhaqu lirahmani, nti obuyinza, obufuzi, obukulembeze obw'amazima ddala ku lunaku olujja kuba bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati wanagamba nti wayakunu assayidu lhaqu, nti agenda okubeera bosi oba awa masita ow'amazima, agenda okubeera omukulembeze waffe ow'amazima, sayiduna gwe tuyitanga awa masita oba awa lord, fi dhalika alyawmu, ku lunaku olwo, huwa Allahu wahdahu la sharika lahu, ajja kubeera nga ye Allah tabaraka wa ta'ala yekka, awatali kimwegattako kyonna, wala malika gairuhu, tewajja kubeerawo omukulembeze, tewajja kubeerawo kabaka atali ye. Ye Allah agenda okubeera omufuzi era omukulembeze w'olunaku, teri mukulembeze mulala. Wano abaffe betumanyi wano eno abakalakase bannaabwe emyaka n'emyaka, oba 4 oba 5 oba 6, ku lunaku olwo nga bonna bali wali eri, bali bukunya, bali mu bigere, nabo balindira kubataasa. Nga wekyaliko wano eno mu mbeera zaffe abamanyi ebyensi, twaliko mu mbeera ya covid, nga buli omu abeera wali ng'alindirira ebiragiro omuzeeyi agenda kutugamba ki, atwongerayo ennaku mmeka, nga ne gwe tuyita pulezidenti, abamu bali pulezidenti waabwe, pulezidenti wagundi, naye ng'alinda oli ajja akole ki, atugambye baba twongeddeyo ennaku 2, baba basazeeko, baba tugudde, nga balinda kutuggula, naye nga ne pulezidenti omulala naye ali awo balinda kumuggula. Kati mu mbeera bwetyo, ku lunaku olujja kubeerako abakulembeze bangi, bakabaka bangi, n'awaffe wano nga waali, naye Allah ajja kubeera nga ye omukulembeze ku lunaku olwo, buli omu gw'alindiridde, era nga ekikye kyayogedde tekiddibwamu, teri alina akasha naye bateeseemu weewe ku magezi, nga yesaawa eyo yakusalawo obusazi nti kino kibeerewo kityo, Allah tabaraka wa ta'ala ku lunaku lw'ekiyama. So agamba wano nti almuluku yauma idhin alhaqu lirahmani, nti olunaku olwo agenda okubeera omukulembeze, agenda okubeera awa lord, agenda okubeera awa masita, kabaka waffe, awatagenda kubeera kabaka mulala, ajja kubeera Allah tabaraka wa ta'ala yekka. N'agamba nti olunaku mulimu aya yagamba, aya eyo yagamba nti wakana yawman ala alkafirina asira, kati kigambo nti ala alkafirina asira, nti olunaku olwo sa'ban
washadidan alal kafirina, lujja kubeera nga lunaku luzibu nnyo, nga lukambwe nnyo, nga lukaawu nnyo, nga luzito nnyo eri abakafiiri. Liannahu yawmul adili, olw'okuba nti olunaku lwa bwenkanya, tewajja kubeerawo kulyazaamanya ku nsaawa mwe bayita ku bannaabwe, mulimu okulya enguzi. Lulina kujja kubeera nga luli just nga temuliimu yadde okukumpanya omuntu yenna adde okulyazaamanya omuntu. So wanagamba nti liannahu yawmul adili, lunaku lujja kuba lunaku lwa bwenkanya, wa qada'in, lunaku lwa kusalawo misango, lwa kulamula. N'agamba nti wayarawuna ma kaddamu min sayyi amali, era olunaku olwo wayarawuna bajja kubeera nga balaba abakafiiri ma kaddamu, ebyo bye baakulembezanga, min sayyi amali, mu mirimu emibi, nga balaba nga buli kimu kye baakulembeza okola Allah byonna nga babikoze eki, nga Allah bisazizaamu. Abamu abasinga obungi nga bafuna mbooko njereere, balaba tewali yadde akalungi ke baakola. Kati bwe banaalaba olunaku olwo nga buli kimu tebalinaayo konna kalungi wa Allah tabaraka wa ta'ala, olunaku olwo lwe lujja okusinga okubeera nga gye bali sa'ban wa shadidan, ng'olunaku lukambwe nnyo, olunaku lukaawu nnyo, olunaku luzito luzibu nnyo eri abantu abo abajeemu oba abakafiiri. Netugamba wano nti Allah yagamba nti yawma ya'addu adh-dhalimu, kigambo ya'addu agamba nti yamsiku al-kafir ala yadayhi bi asna'ihi, olunaku olwo omukafiiri ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ajja kubeera nga aluma ku lunwe lwe. Nga naye bwe tumanyi bulungi mu mbeera zaffe eza bulijjo nti omuntu aba mu kutya okw'amaanyi adda mu kuluma kagalo olw'obulumi buluusi, omuntu aba mu bulumi obw'amaanyi ng'embeera egumye, ng'abamu abagendako mu ntalo basobola okuba essasi, bwe bali kukuula osobola okuluma omukono oba okuluma ekiti ng'oweegumya basijjemu nga towulira bulumi olw'okuba nti obulumi bukuyiseeko. Kati ku lunaku olwo omukafiiri ajja kubeera nga aluma akanwe, aluma akagalo ke ng'anyweza, ng'agamba nti nga naye ng'akikola ekyo, ng'agamba nti wanagamba nti yamsiku al-kafir ala yadayhi bi asnanihi, ajja kubeera nga aluma olugalo n'amannyo ge, nadaman, nga yejjusa, ali mu kwejjusa, ala ma taraku min al-a'mal as-saliha, nga yejjusa ku ebyo ebintu bye yaleka emirimu emirungi. Kale singa nasaalanga ng'aluma akagalo bw'ati awulira nga yenna alina gumusinze, ng'omuntu n'alaba omuntu omusango gumusinze, awulira ali mu bulumi, ali mu bujiji, n'aluma akajiji. Kati okuluma obujiji olwo kwe tugamba nti olunaku olwo omukafiiri ajja kuba aluma akagalo nga ali mu kwejjusa, ali mu kubeera nga ali mu regulation, nga ali ku regulatinga emirimu gy'abeera nga aleka emirungi. Kale singa nasaalanga ne bali bagundi, laba Seekawuuli eri yagenze mu nkoofiira ye, kati ng'alengera oli agenze naye nga yamulabanga oluusi n'okubeera nga yamugamba nga tugende tusaale n'agaana. Kati ng'alaba emirimu gye yalekanga emirungi, okusaadaaka okwo, okuzimba masajidi, okola ki, okubeera ng'aleka zina, laba singa naleka obwenzi obwo, obwenzi bumuviiddeko okubeera nga nzija mu kifo kineeno. Kati mu mbeera bwetyo omukafiiri ajja kubeera nga ya'addu adh-dhalimu omulyazaamaanya ajja kubeera nga aluma akagalo ke, nga olaba omuntu naffe tumanyi mu mbeera nti omuntu aba omusango gumusinze, mulaba kuluma akagalo, adda mu kuluma njala olw'okuba nti alaba talina kyakuwoza, buli kye boogera kimukwata bukwasi, buli kye boogera gumusinze, alaba nga buli kye boogera kituufu gy'ali. Kati mu mbeera bwetyo abula eby'okwogera, n'adda mu kwejjusa, n'aluma akagalo, n'aluma olugalo, ng'osinga obungi mumanyi n'abakyala batyo, omukyala musango gumusinga adda mu kwerumyalumya bugalo, bamugamba ebintu ebituufu, buli kimu kye mugamba kituufu yakikoze. Kati okubula eky'okuddamu, abantu embeera zaffe Allah zitegeera ddala. Agamba wano nti omukafiiri ajja kubeera nga aluma obujiji obwo, ng'agamba ya leitani, ng'agamba ya leitani nga zinsanze nze, atamanni, olwo nga yeegomba, kale singa nakola bwe nti, yejjusa, atamanni kwe kubeera nga omuntu alina ekintu ky'alaba singa kale yakola bw'ati, ng'alina ragaba mu mbeera nti singa nakola bwe nti, kale singa nga yeegomba mu mbeera bw'etyo. Agamba nti ya leitani atakhadhtu ma'a rasuli sabila, اتبعت طريقا ودين
rasul kale singa nagoberera ekkubo ly'omubaka, singa nagoberera nabbi waffe Muhammadi, singa nagoberera ekkubo ly'omubaka n'eddiini ye. So agamba nti takhadtu maa rasulillahi alaitani nga zinsanze nze takhadtu maa rasuli sabira, kale singa nagoberera ekkubo ly'omubaka, singa nagoberera ekkubo n'eddiini y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. N'agamba ya wailata nga zinsanze nze. Wano agamba ya laita nti kale negomba singa nkozibwe ne bwenti. Kati wano agamba ya wailata nga mbonyebonye nga ndi muloosi, ya wailata nga agamba ya khasaratun wa ya halaka nga nzikiridde okuba biwobe nga nzikiridde nze nga nfafaganiddwa leero luno, ya khasaratan wannaye nga nfafaganiddwa. Laitani negomba kale singa lam attakhidhu fulanan khalila, singa saafula gundi mukwano gwange. Kati omuntu mukaseera ako ng'awulira ali mu mbeera yakwejjusa atandise ogamba ya wailata nga mbonyebonye nze, nga zinsanze nze, nga nfafaganiddwa, nga nkoze loosi. Laitani kale ngamba kale singa lam attakhidh fulanan khalila, singa saafula gundi mukwano gwange. Lam attakhidh fulanan sadikan, singa saafula gundi sadikan mukwano gwange. Hamiman bwoya oba gwe tuyita nfanfe ow'okulusegere. Kati amumbeera bwetyo wano mu kabokisi bagamba nti wayadhkuru isma man adallahu, ajja kubeera ng'ayogera erinnya lyoyo yamubuza, yamwawukana ku nabbi, yamujja ku ddiini. Ojja kubeera mukasa saafula gundi mukwano gwange. Namugamba nga tugenda tusale, agamba tujja kusala saawa ziye ziddakulama nga tugenda mu mupiira. Yagamba nga tujja kusala saawa 10 nga tugenda ate mu kisaawe. Ng'omugamba kale zuhuri yatugamba tugende mu jjuma, n'agamba nedda tulinayo nanga kapate ekiro nga tugenda ate mu kapate kweteekateeka. Kati mbeera bwetyo nga buli omu ayogera erinnya lyoyo yamubuzaabuza oba yali ani, ng'omuteekawo erinnya mu kaseera ako. Kati omuntu ku lunaku lw'ekiyama Allah agamba ajja kubeera ng'ayogera ebigambo ebyo, singa saafula gundi mukwano gwange, singa saafula gundi mukwano gwange nfanfe, nga saamusifuula wa ku lusegere. Kati awo omuntu ayogera erinnya lyoyo omuntu fulaani oyo yabeera ng'akola ki, amubuuza mu aya zino eno. N'agamba wano eno wal muradu bil fulani fi aya huwa Ubayy bin Khalaf. Naye wano mu aya eyo ekigambo gwe baali bagendereddemu mu aya eyo gwe bayita nti ekigambo fulaani, wano mu aya Allah gyagamba nti omuntu agenda ogamba nti ya wailata laitani lam attakhidhi fulanan khalila. Ekigambo ekyo muradu kye bategeezamu Allah kyagenderamu ye agamba nti ye Ubayy bin Khalaf. Oyo Ubayy bin Khalaf mujja kuba tumulaba wano nga bamaliriza aya eyo, bajja kumwogerako era ani gwe yabeera ng'akola ki, abuza. Agamba nti lakad adallani, mu kaseera bw'atyo yambuzaabuza. Adalla kwe kubeera ng'omuntu going astray. Kati dalla kwe going astray, kati okubeera nga gw'omuviridde okubeera ng'abula. Kyebagamba nti adallani lakad sarafani, bw'atyo yankyusa yampugula. Hatha sadiiki, ono mukwano gwange ono yampugula. Lakad adallani ng'agamba nti lakad sarafani hatha sadiiki, ti mukwano gwange oyo yabeera nga nkyusa yampugula. N'agamba nti ani dhikri ba'da idh ja'ani, n'agamba nti anil iman, yampugula nanzija ku bukkiriza. Al iman bil Qur'ani, okubeera nga nzikiriza okukkiriza mu Qur'ani. Ba'da bulughihi ilayya, oluvannyuma lw'okubeera nga ali entuusiddwako, nga bantuusizzaako obubaka bwa Allah mu Qur'ani ne mbukkiriza obulungi. Mukwano gwange ono yanvirako okubeera nga atampugula nankyusa, yabeera nga nvirako yambuza nanzija ku kkubo etuufu. So kati ku lunaku olwo omuntu ajja kubeera ng'ayogera ebigambo ebyo. N'agamba nti wakaana shaitaanu, wano Allah agamba mu aya ng'amaliriza nti wakaana shaitaanu, nti era okuva edda shaitaani eno. So agamba nti wamin adatu shaitaanu
alijini wal insi nti mu mbeera y'amasitaani agali mu bantu ne mu majini oba agali mu majini ne mu bantu edda nedda okuva edda nedda oba min adatiha oba min adatihi mu mbeera yazo oba enkola ya sitaani mu sunna zaayo yagamba nti wakana shaitaanu khadhuula. Ekigambo ekyo nti Allah mu nkola ya shaitaani okuva edda nedda shaitaani diri mu bantu ne mu majini yagamba nti khadhuula, agamba amakulu ago nti kathira alkhadhilaani liman yuwalihi wa yumannihi, agamba nti yo okuva edda nedda yo shaitaani yalinga kuva edda nedda ng'ebuza nnyo oba khidhlaani yabeeranga alkhidhlaani nti ng'ebuza ddala yenna agyewa agifuula mukwano gwe. Buli omu afuula shaitaani nti mukwano gwe. Shaitaani ye mu bantu ne muki yagezaako okuva edda nedda ng'abuza wayumannihi yenna n'okubeera ng'omuntu adda mu kwejjusa n'abeerawo ng'akuya kale singa nakola bwenti kale singa nakola bwenti. So buli agifuula mukwano gwe n'agifuula nga ye mukwano gwe kasanga mukwano gwe nga mushaitaani ye mukwano gwo oba yakubeerawo ku lusegere okuva edda yabeera ng'aleeta kufaaganirwa oba kubeera ng'akubuza kukusiraanya. N'agamba sababu nuzuli hadhihi aya, ensonga yavaako aya y'okubeera ng'eka wano bakugamba sababu nuzuli hadhihi aya agamba nti yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhtu ma'a rasuli sabila, nti ensonga lwaki aya yakka yagamba nti nazalat hadhihi aya eyo yabeera ng'esibwa fi Uqbatu buni abi Mu'ayth, ng'ekisibwa kw'oyo omusajja swahaba gwe bayita Uqba, yali ayitibwa Uqba buni abi Mu'ayth. Mu kaseera ako agamba nti hinnama aslama, mu kaseera yabeera ng'asiramukira n'agamba nti falamahu Ubayy ibn Khalaf farutadda. Ubayy ibn Khalaf yabeera ng'amunenya. Kigambo falamahu mu kigambo lawumu kwe kunenya what to blame. So yabeera ng'amunenya nga bw'okusiramuka omuntu nga n'abeera kale laba byokoze ebyekisu ebyo nawe lwaki ng'okulanga ekyo gwe omuntu gwe badde manyi otegeera obulungi ati mbeera bwetyo. Yabeera ng'amunenya ono Ubayy ibn Khalaf yali mukwano gwe n'amunenya farutadda n'ava mu ddiini y'obusiraamu farutadda anil islam n'alutadda n'abeera mu lutadi mu kaseera ako. So ayo n'ebeera ng'eka Ubayy ibn Khalaf yabeera nga eka ng'eyogerako oyo omusajja nga yali ku aya eyo nti agenda obeera agamba nti ya laitani, yagamba nti nga zinsanze nze lam attakhidhi fulanan khalila, singa saafula gundi mukwano gwange ku lunaku olwo mbeera bwetyo. So hidayatul ayati betufuna mu aya ezo, hidayatul ayati betufuna mu aya ezo. Ekisooka agamba nti dhikru ba'd ahwali yawm al-qiyama dalilu ala anna al-baytha wal jazaa'u haqqu, agamba nti okwogera ebimu ku bitiiso ebigenda okwera ku lunaku olw'ekiyama dalilun kabonero akalagira ddala nti anna al-baytha oba anna al-ba'th timazima anna al-ba'tha timazima oba anna al-baytha timazima okuzuukira wal jazaa n'okusasula abantu emirimu gyabwe empeera yaabwe gye baakoleranga haqqu ya mazima. So agamba nti okubeera nga Allah ayogera ku bimu ku bibonero obw'ekiyama obumu ku bitiiso ebigenda okwera ku lunaku lw'ekiyama oba obumu obubonero bw'ekiyama agamba dalilu anna al-ba'tha wal jazaa'u haqqu, nti mazima okubeera nga okuzuukira n'okubeera nga abantu basasulwa emirimu gyabwe gye baakolanga haqqu kwa mazima gye kuli. Namba 2 kye tufuna mu aya eyo nti anna maji'a rabbu tabaraka wa ta'ala yawmul qiyama liqadaa'u bayna al-khalqi haqqu, nti kiraga wano nti mazima okujja kwa Allah omulezi waffe ow'ekitiibwa oyagulumira owa waggulu ennyo olunaku lw'ekiyama, nti okujja kwe liqadaa'u bayna al-khalqi okubeera nga ajjalamule wakati w'abatonde be oba w'ebitonde bye haqqu kwa mazima. Namba 3 tufuna mu aya eyo agamba nti adh-dhalimuuna sayunaddimuuna yawma al-qiyama ala ma faatahum min al-imaani billahi wa rasulihi, agamba nti amazima balyazaamaanya abantu abo sayandamuuna bajja kubeera nga bejjusa
bajja kubeera nga bejjusa yawmal kiyama kunaku lw'ekiyama ala ma fatahum ku ebyo ebyabayitako minal imaani mu kubeera nga mu kukkiriza billah mukkiriza Allah tabaraka wa taala n'omubaka we. So ebyo bye bataakolanga ku nsi mu kukkiriza Allah n'omubaka we ng'okusaala okola ebirungi egyo bajja kubeera nga babeeyisa ku lunaku lw'ekiyama abantu abo balyaza amaanya. So ku lunaku olwo bajja kubeera nga bejjusa ng'abantu baluma obwejjijji balabanga obulamu singa kale bakolanga bwe bati kale singa bakolanga bwe bati mu mbeera bwetyo. N'agamba wano ekisemberayo ddala agamba nti suu akibatu muwalaatu shayatini li insi wal jini. Agamba nti kale wano mu aya zino zitulaga enkomenkereza embi ey'okufuula okukwana oba ey'okufuula abantu amashayatini ag'omu bantu ne mu majiini nga gwe mukwano gwo okubeera nga gw'ofuula amajiini okufuula shaitaani kubanga mu bantu mulimu shaitaani nga olaba mu surati Naasi alaba yagamba nti minal jinnati wan naasi. Shaitaani oyo gwebogerako sitaani atambulira mu majiini ne mu bantu. So nti waliwo asobola okuba nga muntu naye nga shaitaani gy'oli ng'oboolaba saawa etuuka yakusaala n'omugamba tusooke tusaale n'agamba tusooke tulindeko kano kapaati kokka tumalemu kano ka geemu oba mulimu ludda nomubeera nga mwongerayo geemu endala oluggwako bakukuba n'ogamba nange nina okola revenge nedda twongereyo akalala. So sola nebeera nga ebayitirako awo nemugenda okulaba nga sola yaasiri etuuse magaribi nga muli awo temuvuddeewo. Abamu saawa yakusaala tuuka n'agamba nedda jazigata ku asiri nemweyongerayo mutuuka ku asiri nga gwe ng'ate yabivuddeko ddoosi nga mwawukanye nebibeera nga bikumenya oluusi mweyongerayo muli mu lugendo tuuka kanga munasola n'ogamba mukoyino kaneebake bwebasi nezikulemu okusaala naye nga watte wali obadde nakadde akazisaala bulungi nga te newuzi ogirina. So mumbeera bwetyo. So waliwo abantu ajja gy'oli naye nga shaitaani gy'oli nga kategeeza asobola kuba muntu oba mukyala mukwano gw'omuwala mugamba naye sooke tusaale naseka nomubeera nga mwongerayo akaboozi munyumya oluusi n'akutendewala oluusi n'ogwa ne mu bwenzi mumbeera bwetyo nga naye nga Allah shaitaani agisiza mu muntu oyo gw'omanyi obulungi nti shekati mukwano gwange mumbeera bwetyo. So mbakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo okubeera nga buli kaseera twesigamira ku Allah tabaraka wa taala n'okubeera nga tweshingiriza shaitaani buli mu mbeera gy'oba oliko. Era Allah yagamba mu mbeera yonna yonna nti fasta'idhu billah. Shaitaani buli lw'ebeera nga egezaako okulabankanya fasta'idhu billah beera nga weewogama ng'odda eri Allah tabaraka wa taala nti a'udhu billahi minash shaitani rajim mumbeera bwetyo. So nsaba Allah abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo. Tujja kukomaawo paati eno ey'okubiri mu kitabo kyaffe kino. So tujja kuba tuyongerayo inshallah ku paati ey'okusatu Allah idha arada al-mawla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.